kakati ekyomunange kyekyabagudde UCC okuvaayo naye tusindika omukugu gw'ebbaluwa ng'era gulina headed egamba inappropriate and offensive content on media platforms. Ekiwandiiko kinene nnyo naye okusinziira ku UCC egamba nti nno erina vidiyo kakati mu content oyo bagamba nti nno mulimu music lyrics, videos, interviews, era nga content ono frequently contains offensive and obscene contains offensive, obscene, indecent and distressing material. Kakati omwo mulimu abawala abantu abambadde obubi, mulimu abantu involving into sexual suggestive dances, mulimu ennyimba explicit sexual bannange inappropriate messages. Oli najja ku mpewo n'akubawo eggambo nga bw'akola ki nga bw'ayagala. Kale kakati okusinziira ku UCC bagamba nti such content contained under section 31 and schedule 4 of the Uganda Communication Act. Era bwe batyo ne batowa ekiragiro nti singa olemererwa complying with the law it will result into appropriate legal consequences. Nassaako omukono executive director. And I think it makes sense. Ennaku zino nnyimba z'obuseegu abaana zibatambuza. And I think on this note kanja ngatte eddoboozi lyange ku maloboozi g'abantu abamu. Omuyimbi Henry Mwanje lekeraawo okutembeeya omwana omuto ng'omutembeeyeza mu bintu ebitanyuma. Henry Mwanje olina omwana gw'otembeeya, ensonga kye mumutembeeza tikitegeera, mwana muto mumutembeeya ng'omuwala ate nga mulenzi. Ng'ovudde ku kifaananyi omwana mwalabikira naye n'obuto muto nga tukyatunuulira abantu abakulu abasazeewo balabike bwe batyo ne tubaleka mu mikono gya gavumenti, kubanga ne gavumenti n'etteeka yalireeta. Kati awo kiba kituvudde mu ngalo. Olunaku gavumenti lwe yasalawo n'egamba nti nno omuntu bwabba bamutanza bwe guti baba bamuwadde omukisa bbe n'asalawo anaasavinga ekibonerezo kye. Ekyo kitegeeza kyetteeka. Buli bw'oleeta etteeka nti abba tumutemako omukono, kati oyo agenda okubba ng'akimanyi either nziba ne bantemako omukono oba mpona. Kakati ekintu ekiriko etteeka oyinza obutakidibeetingako. Naye ate waliwo omuto. Nakulabyeko ng'ogezaako okugamba nti oli mu kuyamba mwana, but I think tetuli mu kuyamba mwana oyo kimala. Then wekidda kuva aba interviews n'otula mu interview omwana n'omubuuza lwaki wayisanga muwala, anti nze nayisanga muwala, n'ayambala essaati n'agisiba nako bw'ati n'agimyumya bw'ati n'alaga olukundi. Bana eno muli bazadde, saagala ate ssente zituuke okubaleetera obuzibu. Kaakati emabegako awo enzimu ku nnyimba ezibadde zireese obuzibu, waliwo olimba lwa Dokita olwa Gravity. Ezo za Buseegu. Dokita lwa Buseegu. Kankuteekemu what is Buseegu about it. Mwana, the lyrics are okay. Pozi omwana nga kyekibufudde Obuseegu. Enkudi olwo luyimba lwange lwa Buseegu ndumanyi. Lwaba asiwaju olwaluga lwa Buseegu. Ayina egundi yange yaba Nigeria ntono okwepiica eza kididiye kata ukididi mujjewo oluyimba mugambe kididiye yenna. All songs. Oyagala kumpa obuuma abiri so nimba nga aliwo omwana negendedde hididi talina oluyimba ate yekididi yasukka. So ekyo nno kyakwongera kwefumintirizaamu ku ba artists ne media houses mu Uganda. Ate tukyasobola kubaako kye tuyiiya
nga tetubemudde. So ekyo kidde erimu abayiiya munaatubuulira naye nga UCC esuubiza egenda kuluma. Yes, there are some music videos gy'olaba. Gundi yali atandise bafana n'ennyimba ezitayita ku mpewo naye ekyo nno nakyo kiri awo. Guno nga sigutegedde. Highlights of Sexual Offences Bill. Kale kaakati waliwo biiru endala biiru zifuuse biiru mu Parliament. Kati aliwo biiru endala ejja era nga mmwe aba misusing oba aba offending abantu sexually waliwo emisango egigenda okujja ne maama physically or electrically transmitted kantu kamwe tikalikkirira. Physically or electronically transmitted unsolicited material of sexual nature to another person. Recording or taking photographs of an individual in a state of nudity or engage in sexual act without consent. Mwabadde bafulumya ebifaananyi by'abantu. Mwabadde bafulumya ebifaananyi by'abantu oli yakuweereza ekifaananyi kye ate n'okita. Bagenda balimu bayiyiza tteeka. Publishing, printing or distributing images or videos showing a person in a state of nudity or engage in sexual act. Yes, bibaddewo omuntu mwali babiri ne mukkiriziganya ne mwekubya ebifaananyi mutuuse maaso eyo gula kubola bisenga anyiize n'obita. And by the way, kye mutamanyi, it is very easy okutrackinga video esooka wagye yava. Using artificial intelligence or other digital means to create videos that displays a person in a state of nudity. Abantu abamu n'okwata Photoshop n'okwata akafaananyi k'omuntu nga yeeyambudde n'oggyako omutwe n'ossaako omutwe gwe n'otandika okutambuza nti ebyo bibaddewokko. Waliwo emabegako omwana gwe nalaba gwe bagamba nti yali mu kavidiyo nga si yeye. Waliwo n'omulala gwe nali ndabyeko buvidiyo abantu babucreatinga okwagala okulaga nti ono ye yeeyambudde. Waliwo etteeka erijja. Okay, intentionally exposing bare sexual organs to any other person in public. Mwabeeteera n'oweekwasa nti essimu yabuze. Etteeka lijja. Okay, aggravated offences, non-sharing of explicit content against a current or a former spouse or partner with the intent of incite violence, hatred or other harmful actions against the victims or blackmail. Ekyo nakyo kijja. Penalties, mwabadde bata abaana abali excited ku TikTok muwulirize nnyo singa etteeka lino lijja president n'alisayiningako. Emyaka 5 of imprisonment for sharing of explicit images, videos or recordings. Bajja kusiba emyaka 5 singa orikodinga oba ng'otadde. Emyaka 3 of imprisonment for indecent exposure gwe yeeteeredde. Kaakati death penalties for aggravated rape. Other provision ban on indecent gestures such as touching one's sexual organs. Creation of a national sex offender register. Ng'abasajja abakwata abakazi tugenda kufuna register mwe tubawandiika erinnyayo ligendemu. Kati etteeka lino nga liri mu kujja we twetaagira omusango gwa Hajji ne Hajjati gukwatibwe bulungi. Wakati ng'etteeka lino lijja kubanga abaana ab'obuwala bangi nnyo abali affected n'abasajja ababakutte n'essaazi waliwo essajja eryagala okukwata omwana ow'obuwala. Naye awe tusabire omusango gwa Hajji ne Hajjati gukwatibwe bulungi ebenga precedence gye tuyinza okukozesa mu musango guno kubanga bwe tufuna kye bayita aggravated rape wano nga gulimu n'obulamu okugenda. Provisions zirina okuteekebwawo kwabo abayinza okuwaayiriza abalala nti nno baba bakutte nga tebannabakwata. It is also important. Ebyo ani omina mu video oba bino bye badipaganye n'ebivvulu. Teeraayo kaawo.
42. Buwulira otya?